Wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuzaako nti wasiibye otya. Afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo. Ofiiriddwa olwazizza n'okusomozebwa okulala. So tuka ku buwanguzi nkiyozaayoza. Olwaleero tulina Honorable Samuel Walter Lubega Mukaaku. Atalina kifo ndowooza okusinziira kwa iraka ya Uganda kuba President wavuganyako baka Parliament wavuganyizzaako. Oteesetese bannabyabufuzi obatendese. So munnabyabufuzi abaddewo akabanga tugenda kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero. Munna DF Democratic Front agenda sooka kubuzeeko tutandike programu yaffe Honorable Mukaaku tukwaniriza nnyo kusaba obuze ku bantu tutandike okwogera ebigambo. Mbalabisizza nnyo abawuliriza ba media MS Media nga Mukaaku ate nga National Chairman wa Democratic Front era omuweereza wammwe wa bulijjo. Obulamu bugamba buti Honorable kuva wava mu kalulu mbadde sikulabanga. Kituufu nasalawo neweemu oluwummula lwa myezi ng'ebiri kitundu olulabika luweddeko naawe kati olwaliro okusobola okundaba n'okunsanga. So DF bitambula bite mu DF kuba bwemwamaliriza akalulu? Tuli mu kulaba bwe tuteekateeka n'okuteekateeka bannaffe ku bye tuzzaako. Ekyokubiri nga tutunuulira n'ebyobufuzi ate koona lye bikutte naddala ebimu ebitundu ebimu ku koona eryo nga si birungi ebimu twali tunaba nabyaŋŋangako bukyatutandika kuvuganya bwannakyemalira Fugabbi Kiwambansi kati ng'ate we tugenze si walungi n'akamu naye ate nga tusobola kuwanika mikono. Yes. Tweyanza nnyo njala tutandikire ku events ezibaddewo okuva mu kulonda twamaliriza. Kuba twamaliriza okulonda abamu ku basimba ku president basalawo okwekweka kigenda okumaliriza nga ne president w'NUP ali bweru eyo. Agaliyo galaga nti yayinza okudda mu Gwokutaano okukomawo. Bameka abeekweka? Ne Kasibante Robert ono wa Kasibante bwe yagenda ne mu court? NPP yagenda mu court after court ye yeekweka. I think awo ba tomujajinze bulungi kubanga namulaba n'avaayo n'agamuno n'annyonnyola ensonga ze zaagale tozaagadde naye n'annyonnyola lwaki yajjeeyo omusango kyali Republic okwongera okuyingeejinga naye so bwe tuba tuyingeejinze naye twemusibako kyakwekweka. Essaawa zino bwe twogerera bino yeekwese naye agamba naye bamunoonya. Yalangiridde nti yeekwese? Yalangirira wiiki nga nnamba emabega era akola bu vidiyo ng'ali mu bijaketi nga naye asaba alya ku ffene n'okukumpuuta alaga nti nobaba akola ka vidiyo abeera bw'ati ndowooza balinga abamunoonya. So ekya leading aheadinga opposition akalulu okuggwa okwekweka oluvannyuma n'afuluma eggwanga essuubi liba luddawa eri abo abakkiririza mu nkyukakyuka? Obulaba obusooka tobwogedde anti ennyonyi enkulu oba ennene eyigiriza ente okubuuka alibukiba nti ne bakasiba nti nabo lyekkubo lye bakutte twawule nno bakasiba nti tuli Kasibante ono waffe omwogezi w'ekibiina Moses tuli Kasibante oli owa NPP bamwidala yani Robert Kasibante. Bw'olaba nga n'abo abato ba Robert bazze nga balowooza nti politics bw'ati bw'asaana okuzannyibwa. Osobola okubulawo n'okubawo ewa. Ne twasookera kulaba awo n'entema. Tokyabijjukira awo n'entema. Awo nze mba ngenze. Mukulembeze awo n'entema. N'ogombamu awo katono n'okutemera n'otema abantu ne bakuba mu ngalo. Politics oyo nze si wange. Wammwe. Anti agamba obulamu bwe buli mu matigga. Kale lwe yagala awo n'entema waliwo buzibu ki? Ndowooza ebeera njogera ye. Kati evuddemu ki? Yali njogera okyogedde anti olaba steps ze tugenderamu. Yali njogera banyi ne bakuba mu ngalo katumaliriza tuli luddawa ate bakasiba nti bakoze eki
kati abaana baffe betuyigiriza ebyobukulembeze n'ebyobufuzi balikola ki? Omuntu obulamu bwe buba mu matigga tasobola kwekweka. Tugende mpola mpola. Twasooka awo n'entema lobadoba style. Buli muntu ogenda okulira lobadoba ne bw'aba akoze ekintu talenyezebwa abo nabadde ndi mu lobadoba. Tuzizaako kwekweka. Kati ne bakasiba nte bayizi. Ekinavaamu bonoowulirayo bamemba wa paalamenti abalala beekwese mu ngeri y'emu n'ababbye ssente ne beekweka mu ngeri bw'etyo. Tunaakomawa kati abaana baffe obasuubira kukola bati basobola okuyigira ku ebyo abeesimbawo kuwagirira pulezidenti n'awala namujinga nga naali ekintu atandika bw'atyo. Kati obwo bwe bulaba obusoose. Mbuuziza kibuuzo ki? Ekyokwekweka kiyina rizati zonna gisobola oleeta mu nkyuka. Rizati esooka yeeyo okusomesa bano abalala. Rizati ey'okubiri tonaba kuwulira mu kwekweka okwo basabiddemu bifo nsimbi naki tonabiwulira. Baatugamba ffe tetwogera na muntu oyo bamuyita nakyemalira wadde amusemberera nga gy'obeera balubongo oyo oba baavaawo. Ganaye mukakunda bidde mu duniya kakana ate mpulira ate waliwo okuteesa. Waliwo enteesaganya zigenda mu maaso. Omukulu akomewo naye nga bo basegirinya baafiira mu ki? Tebaagala bateese. Waakiri bakola ki? Bafa. Bamachete gye bali mu Basewanyana twabavuma tutya? Mwafulumye mutya? Bamachete gye bali sigo gambye. Machete gyali myaka agenda mu 7 kati. Ate bamuwanga kivumbi baliwo. Muwanga gyali bayitirivu basawuda baani. Bali tuteesa naki? Nakyemalira. Kati tuli ku ki? Tulagala teesa nayo politics awo n'entema. Buli omu asiba kiki? Kiwaani. Tuli mu kiwaani kati. Bw'ova okubyogera wano zisindaba. Ungambye ebyobufuzi by'okwekweka ebyo tugyemu ki kati nze ngenda nkugirayo ebivuddemu step yakubiri kati tuli mu nteesaganya. Gwe wazitumye naye bulijjo kibadde tetuteesa na muntu yenna wadde yeesemberezaako si bwe kibadde. Okay. Results tunatera zifuna mbujju wadde yeesembereza nakyemalira era oyo abamulabe waffe naye gwe ate oli bweru naye no bamemba ba paalamenti n'abalala bayisemba bagamba tusonde sente z'omukulu ezinaamubeeza ebweru. Kana akabanga ke yakamala ennaku 5 oba kumubeezaayo ng'ayeekera oba ng'akola ki ate kakati bali mu kuteesa ye eri mu bimuli bya Capitol Hill bimwokeza naye bannekomera teribookya. Machete myaka 6 abeere bannaye mu nsonyiwe bwentyo bwembeera naye ono yambuzza ebibuuzo ebikakali. Machete myaka 6 yabeereyo. Oyo baafiira yafiireyo tetuteesa nakyemalira. Naye ebimuli bya Capitol Hill byabookezza ate nga babaweerezaayo ne kasente. Bano eno teri abaweereza. Teweerabira waliwo ne sente ezisondebwa international organizations n'abalungi abali mu diaspora at least dollars 10,000 buli musibe. Genda obuuze abasibe abo bafunako mmeka? $10,000 nga zijja buli mwaka. Genda obuuze abasibe abo bafunako mmeka buli mwezi? Buli mwezi. Genda obuuze abasibe abo bafunako mmeka? Nga Nesegirinya yateeka milioni 10 buli milioni 10 kuze emmotoka nedda sebo buli mwaka milioni 10 buli mwaka ezimuyitako ng'omubaka
bwe yali afudde bagamba tebalina na sente ziwa bantu buugi mulumbe so bagamba ku milioni 5 ze bamufunako mu myaka 5 ate zitali zokka Kawempe North ze yafiiririra naye nga ne mulumbe tebalina zibasobola mumuteekako ate okujjako okusaba abagenda okusikira Sseggirinya baweeyo ebinywa n'ebinywa kati bakaaba banzijjako ssente ziti Nalukola eka tasobola kuzoogera ezize baye yawangu ate anaakola ati mwe bayakyo okusika kwono ne kwono nga bonna tugenda bbawo yono mukako waliko president ebyo ebivudde mu politics w'okwekweka nze wenda politics of foolery abantu mugende musomeku kimuka ku kyali ategeeza we must ungum the politics of foolery, the politics of lies. Ebyobufuzi ebyobulimba kyali ne mu manifesto yange n'esimbye okuba president naye abantu nga tebamanyi gye tugenda oyo politics atuuse okuddira n'akyemalira n'atuzizika kikojogo tiimu etalina kyesobola n'akatono ke tubadde nako ne kagenda kati kikyatusaba politics oyo kuzimba bujja ffe nga opposition, kuzimba bujja nga institutions eziri mu kunyigirizibwa, kuzimba bujja nga communities ezitalina kyezifunye ku mulembe guno. So kati ye step gye mugenda okuddamu okuteekinga unfortunately kinaba twalira bbanga ki Katonda yamanyi, Katonda yamanyi. Abasinga tujja kufa tuggwewo. Oyogeza nnaku olaga nti ekintu bakiteekamu amaanyi go. Katonda yamanyi. Ekifiirawo bwe kiti. Yes. Yes. So kati mulina kuddamu kuzimba structure. Kakati teebereza. Mu kiseera kino nga oli gutwagala aveewo ali mu kuzimuye system ye kansobokere ku arm of government yemu gye twali tugamba tugenda tugisenkenya parliament luli twaleeta 5 katuyina bameka 88 mwetemena babaka mwenda quality eyazze yenkana ki ate ku yaluli eri wansi ddala ali mu kweteekateeka bayita caucus za NRM zigende ekyankwanzi batuula obufofofo bategeka abanaatwala obukiiko obunaafuga parliament bategeka baspeaker baleese 2 ffe tewali kutuula wadde okumanya ani anaaba opposition leader ng'eri mwani Ubongoya, Katana, Senyonyi, n'abanne awo we tutuuse ddamu bambuulire Ubongoya, Katana, Senyonyi n'abalala kati abaali bagamba ndi mukaka ku Kyagulanyi alini charge Kyagulanyi alini charge tali wali bweru yafuma. Thank you very much. Bano be batambuza kati be bali olwo kadingo option eriemu sigala anongo osirise control girekere bano oba fuluma ebweru kati alini charge ati mwe bamukaku kati mugize muganda munnamwe gundi munnamwe alini charge yafulumyemu ani agenda okulonda leader opposition aina Balubongo ya secretary general yaisani yaise bani Bakatana Basenyonyi bani wawuliddeyo member wa parliament yayiseemu ng'ali gyali bamwe ba parliament bonna babaddeyo ne bammeeya abayiseemu muli tuti yabo nga gye bali bakoze akalulu ako okulonda ani anaabeera leader ate bye bibakwatako lisiti ejja kujja buzzi ng'eva wa Lubongo kiri kimala ne botayongerako ebyo tebibakwatako awo we tutuuse baba yamba ne bawangula baka ba parliament awo we tutuuse babasabye busabi sente zigenda kuliisa ali mbimuli bya Capitol Hill naye ate eri eri nga bwe bateesa nejjajja fayo ne tuteesa naye bagala musonyi obasekerera mu gundi eno
What a mess. Ne wali wadeko presidential candidate yonale omukako. Era n'ofuluma kumbuuza n'eggwanga. Omuntu asofuluma eggwanga mu mbeera eyo nga Bobi Wine we yafuma ne bagamba nti state teyamulaba nako. Era temanyi we yayita. Wanga wali wadeko n'okugwanga. Anti gwe sotuwa ku experience. Ebyakadingo sibibolere sirina bikifaananyi kyembikuwaako. Olidde ssebo ate bw'omala okuyitawo ng'oyiseewo mu idea muntu mulala owulidde nga n'abantu abo bakuyambye okuyitawo andoogera ali nobaga nti abasirikale bo be banyambye okuyitawo mbeebaza n'abakozi ba gavumenti abo banyambye okuyitawo abampadde ID n'empitawo kubanga ffe bwe twakolanga biseera ebyo nenga ogenda n'osirika n'otayogera kigambo kyo oba musiru okuwaayo omusajja eyakuyambye oba mugwagwa kati baba munona ayogere byonna kubanga bw'oyogera bamunona be bamunona kyekisigalayo ebyo nasembye okubiraba wano ku mwami Nyanzi nti bwe bankutte bonna nabagambye ababadde ku parade ne mbababuulira tokyabijjukira nga nange mukaakunkola ebyo bannange nabadde nafulumidde Kenya nayise ku airport awo Entebbe omusajja guni yampadde passport bwe natadde akafaananyi kange nempitawo oli mugwagwa ngamba mukaaku oli mugwagwa kisoboka okuba nga yabiitinga security ku mulembe guno ogwa anti-terrorism kisoboka no beating eye Uganda yonna no beating eya Rwanda eye Kenya eya Salva Kiir no beating eya Suluhu no linya ku kisaawe kyabwe nga tebamanyi Uganda no yeta kwagala kale etafaayo yo kale naye nabali bonna tewali afaayo eya Ruto yagala kutegere bulungi kisoboka gwe kijeemu ku byenjogedde Uganda yo tefaayo osobola okwekweka n'otuuza enkiiko ze z'amawulire oba BBC oba Al Jazeera oba AFP oba ezawano oba MS Media n'osaba n'okulya ku ffene n'empuuta eba eyo Uganda eyo tewakyali state bakwetaaga naye tebasobola kukulaba n'obuuka n'ekikomera nga helikopita zimulisizza waggulu ng'abasirikale beetoolodde nga 100 n'odda wali mu muti ng'era obalengera naye ng'eno bakosa mukyalawo n'abaana bo kubatuusaako ebizibu ebitabugerekeka oli mbalaba era tolinaamu buzibu n'omala n'obatumya abaana nabo ne bafuluma bulungi ku airport n'omukyala ne bagenda eyo Uganda giveeko ekikwawe naawe paka lwe bakuleka naawe n'ogenda naye n'ewa Ruto ne kiba bwe kityo e Kenya ewa Salva Kiir oba M23 kuba ye border yaffe eri ne Congo neeno Suluhu naye n'akuleka talina kyakwetaaza ate gwe oli Jamiru mukulu Jamiru mukulu yawulwa waayita mukulu bamujja tebamujja Tanzania ate awe Tanzania bamugandi fe munene lisobola kukutereka ne bamuwa ne Dr. Besigye bamujja n'abadde abavuganya naye yalemereddwa naye yoono mukugu asinga bali bonna obukodyo bw'amaanyi
Ewaluto Dr. Besigye oyo bamuwaayo buwi naye ono maama bamwagala okufa obufi balimbe mmwe balimbe mmwe kakali okuteesa okuteesa kuli luddawa naye agamba nti gana mawulire gamuwaayiriza naye ye wadde ye yagambye akomawo mu Meeyi naye tagenda kuteesa era gamuwaayiriza gawandise sitole ezo okay n'abanaddiini bawaayiriza ate bali abagenda omukyalira emagere ate eseeno Uganda yange simanyi gye tuva ne gye tugenda ne bamala otugamba emmeeri ne tugikkiriza ne wayita emyaka 5 era nga bakyatulaga ebisingawo ate n'okubeera ebizibu nabyo ne tubikkiriza bannange emmeeri eri wali eri mmeeri eri wali kitegeeza nti tulimbibwa mangu mwami Munyagwa yakyogedde kyangu okulimba n'okubuzaabuza Abannayuganda naye kizibu nnyo okubalimbulula linda ebivume ebigenda okubeera ku mukutu gwo kizibu obaga bannaye ebintu gwe tunuulira butunuuliza ebivume ebigenda okubeera ku mukutu gwo olwa puroguramu eno naye okubagamba bugandi emmeeri eri wali engalo ze bakuba naye gwe gy'obaga nti bannaye nedda tebiriiyo ndi mu kwekweka gavumenti naatero gijjako bwe ntegekera empuuta buli omu ng'atandika olowooza gavumenti evaako ntya sajja wamulidde era ajja kulya mpuuta muko nowe mukono nakkiriza naye nakkiriza bwe tolaba defense eziri ku media houses n'olaba n'omuntu najja mu adifendinga ekyo nze mukaka kunyinza okubeera mu ebyo none onimba ogwo ekintu mwe mwakiteekateeka onimba ogwo kalina baba bakuwadde gibeegi naye bwembuuka mba mbuuse so kati tuli mu kiki onolebu mukaako kuba mwe mwakireeta mwaba kirimu ekyo mukyakirimu ffe twabuuse tuli mu kuteekateeka ngeri ndala strategical unfortunately ekitagenda kuba kyangu kubanga bali betuvuganya nabo balina byebayiga byebayize yes so strategically tulina kuzanya mu ngeri ndala naye kati nga tuli ku zero byonna bitwale eminaala gye twali tuzimbye gyonna mu ddakiika egi ku muntu ogwo eyazimbibwa ku Ssemwogerere ate nakwe neetonze dda wano oyagala neetonda emeka mwali sigadde ne mulwanira muli munda anti neetonze dda oyagala neetonda emeka wali baddewo engeri gye mubakumaakuma engeri mmwe gye mulina experience ku bo kuba lubongo yabyobufuzi yakabiyingi wallahi neetonda obutayoza sowaani ng'ate ndeeta obubi nga nteeka kuli ate nga nyongera okusaba ekisonyiwo kati onalewo mukaako enfuluma ono gye yafuluma bw'olaba tewali threat yonna gye yali ayogerako nti yalina threat okuva mu state nasalawo afulume nebyo lwaki obinyongera eyo debate esiga bannange waliwo ebintu bingi byetusobola okwogerako naye njogere ku ebyo nakugamba wano luli nti va mu byemmeeri tobimbuuza tebirina makulu ne mwongera okubuuza be mwabuuza wafunamu ki emmeeri gye batugamba gye eri wali Mombasa kati ebyaka emeka kituukanga eyagala sigenda kuddayo kwesimbawo ng'omusajja ono kigundu yaliwo ne gundi yamaliza si yagolodde kooti abyabakama yaliwo twogere ku birala buno obudde bwe tumala twandibadde tuzimbiddemu ekintu kati okulayira kwa Gwakutaano
ne luli tetwayiga jjukira luli baali baleese Seggirinya yababeera sipiika oli yakola enkiiko oli gwe tuvuganya yakola enkiiko nnya n'ayita n'abantu mu State House wadde okuyitayo olukiiko olumu bwe luti ng'akola mobilization wadde okusaba obwa deputy wadde okuwagira Musajjatu Ssemujju olwaluka kwa bamemba ba parliament aba East Africa majority second majority gye twali tulina mu parliament twagikozesa ki wawulirayo ko 58 n'ekikumi ogamba nti bano bonna ndi bo bawadde omuntu omu lwe twatuulako ffenna twatuula Munyonyo nga tugamba tukole reforms twavaayo lwakutaano ku Monday ne bakola press conference ne bagamba nti abo be babaddeko Munyonyo byabadde byabwe bonna bakiza Besigye baatuyita Munyonyo n'abatali mu parliament n'abaliyo ne tubako ne bitwateesa byali by'amaanyi press conference yatuulwamu ani si bisheekezi ennyonyi nti bebabaddeko ffe tetuteesa ku ekyo Lubongo yasiya yemabega Katana ne Mwami Kyagulanyi ate nziremu kati nziremu kunnyonnyola ebyo bebyo tubireke kabazanye emizannyo naffe katukole bitusobola okukola mina tukyayisiza na bwereere anti wabaddewo okutya nti bano abasajja bayinza okugaana okulayira gavumenti eno obutagifula legit ya President Museveni balinde nate genda funye okuva mu meeting yawe galaga nti ekyo kyabaddeko okulya n'okukombesa mwezi gw'okutaano gugenda kuba ki ekyabulayo ennaku mmeka guli wala nte guli wala suuti banza obbanga bazikolola esuuti baziteeseteesedde zigenda okulayira gwe kikyolaba kati ate eri enkola ya protest vote tukanoonye tukalonde tukabanje tukakuume n'ebirala egwawa kekweke ate ekyo tebakiteekako anti kati gye kimalidde waliwo ekyo tebakiteekako nekyo kirabye kimalidde kanoonye kalonde kakuume kabanje kati ate nomubuuza nti naye katumalirawa kekweke tebatateekako sikontandikiriza ndi wano ebyokwekweka tunibinako bwe bascript tebyalimu naye sikontandikiriza wetandikiriza kani mbamu kyamu yesi kyalimu naye tebakikulaze kekweke ate ogenda okuvaayo nti fe tumaze okwogera nabali kwa iPod bagamba bati mulundi gumu ebiri naye bagenda okugamba ba iPod nti bakajjayo biliyoni mmeka 24 n'ekitundu naye wano mu kalulu webabaga nti leero kakati mujja zijjanga mumaze kwogera tebagambirawo muleete mangu omukono tusayininge ebanange baana bange mutegeeze ku nsi ebigenda mu maaso era nga mmala naabo ebiseera awo tewakyali mulimu ate omuntu odda muno ganno bannayuganda twali tukoze ensobi iPod newandibadde eri bweti naye erimu ekirungi gundi negundi yes era tusaba kusonyiibwa katusazeewo nga strategy katugende tubeegatteko kwegenda obeera open ng'omusajja oba mukazi mukulu I think let's give it another trial bagobanga Museveni mumugamba yangu emangu okusayininga fe tuli lwede okumusisinkana ku mbeera zonna kyokka ate okumusisinkana ku mbeera z'okugjayo abasibe wakiri bafiirayo Machete asobola omalayo emyaka gye gyonna gy'amazeeyo nga tebasayinize na Museveni twali twakamala okuziika Seggirinya akalulu ke kawempa okamanyi wekabeererawo kabaddewo nga tubuza myezi 2 tuyingire akapya nga ye Seggirinya tumaze omumuziika wakiri baffe akati abo bantu bankula ki
Ati bagamba mnaizo bata ina musango. Aliwa. Bano bebasiba. Mumba mwabasanga Segirinya yayina. Ina musango mbate. Segirinya yayina. Machete yalina. Edi mutwe yayina. 10,000 ezabula ze zirina. 10,000. Anti batugamba ndi babulwako abantu 10,000. Listi bagina. Aye bisija genda mu byalisi gwabe nagibabuuza ngati naye mfuuka nga nabbanja. Nayenze kanzikirize 10,000. Kiri ku Hansard ya Parliament si byange ebigambo kiri ku Hansard ya Parliament. Ezo ze zaalina omusango nandiki bano 10,000 bakutte Joan mu kalulu kano lwade n'omusango oli yekka yatalina. Anti oli yabawo masanyalaze okuwangula abamu tebandi badde bakaba bwatyo naaba nga yekka yalina omusango. Mu bufunze bataakiriza ye yabataasa abasinga okuwangula. Tubadde n'abantu ababi abeefaako bokka. Osanga nga ne ba Museveni mwebali naye ndowooza bano ennamba yaabwe endala. Bano beefaako nnyo bokka. Ennamba yaabwe endala. Olaba mu lutalo Museveni yagaana okutulaga ebifo basalimu salibe banaabaamu. N'atulaga nti basalimu salibe be bakwata awakola ki awawunya. Naye mukano abooluganda abakona ab'emikwano n'omukyala kati ati ekingobesaako oli nti yaleeta mukazi we n'amufuula minisita kiba kiki. Tewali njawulo bonna be bamu. Gwe tonnaba na kutuukayo oli waakiri yabikkako emyaka 15 ne gwe tonnatuuka nayo. N'olaza omululu wa speed. Bwe kuba kukuba kutta kubuzaawo. Waffe tasongwamu tasobya tayonoona tibuhabulwa akyewadde akyalina mu lutalo. Akyali mu struggle. Kati akirisi ye Museveni yamaze emyaka 35 n'alyoka akireeta. Waluli yatusiba n'otusiba abantu tuli ba UYD. Tumugamba sebo gweyo ne batusiba. Naye agezo kikkirizanga emyaka 35 ono yaki akireese akyali mu lutalo. Mwami gundi ndekaamu. So omululu ono gwanguye nga n'okujjula tebana bakujjula mmere tebana bana kuwaatirwa. Naye alaga nti ekifi kino kigenda kusuwaani y'ono. Bangamba nti ttiimu yammwe onansonyiwa naye ttiimu yammwe eyateekateeka Honorable Kyagulanyi oyo 2017 ajja ekyaddondo yakola kyamaanyi nnyo okuba Dr. Besigye okumujja ku political scene ya Uganda muleete Kyagulanyi era ne mumuguza abantu. Ndowooza wejjusa lwaki wali mu ttiimu eyo n'okuleeta omusajja. Kyovudde ondaba nga mbeera ne Besigye. Kozi nze nategeera mangu ne mmanya nti waaliwo ensobi. Ate nze bwabaawo ensobi n'oyo gwalowooza mugamba. Ene dokita namugamba. Naye ne mugamba ensobi ze. Yensonga lwaki twali tuleeta nga tulowooza tuleeta Kyagulanyi tubeeko value addition. Naye bwe nalaba nti tewaliwo value addition nate waliwo value subtraction. Reduction. Kati goli yalazinga like mu bbanga ki? Obuuka bbanga kino gamba nti wano tewali mulimu. 2020 nali maze okutegeera. Nomanya nti omulimu tewali. Byatandikira mu kwagala conscriptinga. Oli n'agamba nti ffe wano buli muntu ateekwa kuba wa Nuupu. Nababuuza nti ate basaalirwa pulezidenti w'ekibiina ekyajjeema. Mumaze okufuna ekibiina ky'ebyobufuzi. Dadi eri mu delegates conference akabantu 21. Tewaliyo mu delegates conference. Era tewabitegeera. Muffe bajjamu omuntu ogusebuufu John Mary. Netubabuuza kino kyaguddewo nga gundi kyazi kityanga ffe tukimanyi. Ne muntu tegekera delegates conference ne mufuna ekibiina nga ffe tumanyi
ng'ate tubadde nga wano ku mmeeza tukiteeka nga agenda tugenda kukola tutya ku bantu abataagadde kubeera ba DP bakino baki twandifunye ekibiina kye tugira nga mutugamba ekintu kireke tulikikolako kandi ate mwavudde mu delegates conference ekiro andi munnange bali baleese mangu ekibiina gundi kibalama baleese mangu ekibiina ng'ataawo okibuuza nokibuuza omanya nti oli tobuuza principal omwana bwemubuuza ennyo ebibuuzo yakajja mu bukulembeze omunamubuuza ennyo ajja kwetamu ebintu bino ajja kwetamu ebintu bino kofe katusirike busirisi ku nsonga enkulu bwetyo tugamba ne muno tubaddemu n'ebibiina oyirwandisazeho baffena tugende mu jeema oba tugende mu SDP oba tugende mu PDP oba tulabe bwe tubadde tuli mu kugezaako kulaba maawo tumujjako tutya ekibiina aleme kukibambaaza ate naye abadde affe twafunye kati kyaze mangu temubuuza bingi mujja mwetamisa ebyobufuzi mumuleke ekintu yakakiyingira ate nga abadde akoze omulimu mulungi alabisa bali n'ogamba wano okay naye buli muntu fe aba people power tujja kumuwandako ddusu tetujja abawo ebibiina bye biba biwa ne nuupu ewe yalagira bulagizi byonna babikyusa ekiro kimu awo waleetera Lubongoya era yeyajja ne forms empya naye nga mubadde temumumanyi mu system yatugamba nti ye Lubongoya weerimu enaalema tebaagala bona kumanyibwa memba wa kagroup ke bakayitanga party ani yabagamba ye Kyagulanyi nti Lubongoya bo tebaagala kumanyibwa ali ku saawa eyo naye nga yali amaze okutulagako ng'aleeta Ssennyonyi temwamukanyako olwo nalwo lwali lutalo nebanga nti mwakanya ne mumusalo ne muwe $5,000,000 twakanya bwe twamala okubikyankalaniramu ne tugamba nedda tubeere bantu bakulu Ssennyonyi abeere mwogezi wa Mwami Kyagulanyi nga candidate oba leader abawa ddembe okuba n'omwogezi we naye tabeera mwogezi wa people power. People power erimu ebibiina erimu abasajja abagundivu kiki tufuna abantu abasobola okwogera ne bawutunu ne bakiiza Besigye n'abalala era tutandika okushoppinga yakola bukozi press conference nga amulangirira nga naye mwakiganye wali yes olwo olukiiko lwatuula Makerere ku guest house mu gardens ndabawo twe kati nze 2 nali maze okutegeera nti tuli ku course enkyamu ono bakatana batandise okujja awe bakubira press conference kunze kennyide ku magulu go olwo bannangidde okuyingiza people power jijuza aba DP block naye ate bwe baafuna abamemba ba parliament 48 abadde pindoza bali basinga andi bali 48 ku 57 nga badipi block ndaba sente bazibadde zibawoomera zibadde bali tegeza bwe wali ku byaddala bo nga balina ebyabwe bavuga olidde ne bamala ne bagamba nze olw'okuba neesimbyewo Rubaga kati ne electoral commission si kyagisale ate nga yanneegayirya mbeere ku electoral commission conflict of interest bwajja kuba conflict ate nga lwali tuteeseza nti bwekituuka ku Rubaga tufune team of 3 eneesalawo kandi erazimaga nja kuvuganya n'omuntu yenna anajja gwe wali okkiriza nawe oh yes ye ne Mao kuba twali tukyateesa ne Mao baali basazeewo nti Rubaga ebeere ring fenced omukaako nve Mao kotazi gye Rubaga kasita Rubaga mwenkolera ebyobufuzi ebbanga lyonna nengamba fine naye nze ne mbagamba nedda ng'abantu abagamba tuleeta democracy kanvuganye n'abalala tukkirize abalala bajje nja kubawangula ate kyanfuukira kyambika bwe yanzijaayo ku electoral commission newe yaleeta abalala neyeweza abantu 13 bonna beesimbawo okuva ku Walukamba Sebuufu n'abalala bonna beesimbawo bonna tewali ateesimbawo okuggyako ogwo Lwanyaga
gwe yali agamba nti conflict of interest ejjabeerawo ku Mukaaku ebeerawo kati Mwami Mabike ye yali amaze ofuluma wali abala Mabike ye yagamba nti kasa Mukaaku abeera baka yeye yajja neyegayirira bamabike ne ba Dr. Abed n'abalala n'agamba mumpe Kidandala ne Mukaaku wakiri bakulira obukiiko buli obubiri watu wali tuganya okubeera ku bukiiko nga tugamba we are still going to be good members of people power naye tetujja kubeera ku bukiiko najja yennyini mu meeting yalina kundere troops awa ne mbadde nsaba munsabire Mukaaku siina gwe ngenda kuteeka ku electoral commission tuyinza n'okulemerwa okuleeta ba candidates anyway ebyo biwanvu kambireke ate gwe yasaba n'amukulu akati Alongo Dawuye since 2020 bwe nalaba ebyo byakola bwe nalaba embeera yali etandise okujja tasobya takoonwako takola bino n'okwata mu fayiro zo bwe nalaba embeera y'okuleeta balubongo yabakatana nemmanya nti twalugwamu Lubongo yajjanga strategist n'abantu bagambye people power ate eno bwe tubagamba nti mwenna muteeka okuba bannupu saalabako Semwogerere bwe yagamba ba Kenny Williams oba Cecilia Ogwalo tumujje mufuke ba DP saamulabako nenga why are we not learning kubanga FDC bwe yakikola kyatuzaamu emabega ezo ze zaali arguments zange bino si byange nze kabuuza abasajja nga bamutema Deriki bangamba yagenda yebweru buuza oyo yennyini Sulaiman Kidandala buuza babigirwa buuza bo baali bato naye bampuliranga naye kasaala balubongo yanga bazze yeta atabitegeera babigirwa bennyini basooka ne bagamba naye oba okozeemu ensobi okuva mu kintu kino ng'oluki ne mbagamba nze nengera wala naye mmaze okulaba obulabe bwe tukoze eki tetukyalina kadde kakutegulula geno public naye tusobola kikola ffe mpola mpola netulaga nti waliwo ebitagenda bulungi banaye ne bagamba nedda ne bamukulu Mpuuga olwaleero tuli ffenna Mpuuga ye yatambula n'afuganirira opposition yakadde nekatambula olwaleero tuli ffenna muli mwenna ye president wo olwaleero tuli ffenna bamanji eri kye bakutika be basembyeyo okuteekebwamu ekiso kibwana kikirya paka ku mawugwe Bassemujunganda be basembyeyo badde lulibo balowooza tugende bati abasajja bagambye tusabire wamu tubeere wamu balukwago omanye ekiso kye babayisizaamu naye omanye ekiso kye babayisizaamu omanye ekiso kye bayisizaamu muganda wange Ssemuju ne Lukwago n'abalala bino nno tubisekera naye nga we are losing valuable fighters bwe kiri but intentionally bali nga bakikola bakitegeera sikoma wano kale onamuka kutugenda koma wano lwaleero tujja ndoza tukatugenda batukufuna engeri gyovudde oh yes wegendi tugenda koma wano nako lwayo onalebo Walter Lubega Mukaaku muna DF Democratic Front akuume atakumira mpeera